Olota oya lumonde w'ebikuta. Wakuku mwoyo wa Walumbe. Walumbe si kufa. Lumonde w'ebikuta. Kale bwoba olya ebyennyanja kubulira njiri. Olya muwogo okitegeeza Mukama akugamba weetaagayo counseling y'ebigambo ebikaluba. Ng'olya muwogo. Ng'oli ku buliti omegenda. Buliti. Weetaagayo counseling y'ebigambo ebikola ki? Ebikaluba. Olota olya naye nga byolya bikutuga Mukama agamba olimu entondo. Olya Mukama nkusaba nkwatire ku gundi ne gundi bafune bakironde bategere ndi bantondo bayina entondo nyingi. Olota olya akatogo nga kabijanjalo. Katogo kebijanjalo. Mukama kitegeeza alina okubonyabonya kwa kuyisaamu. Kuba kwagenda okuyisaamu naye ng'akumanyiko. Kisageza nywera. Webale nnyo kazembulungi nga wayiga Bible. Oyinza okuloota bw'olota nga weeraba oteekako switch y'amasannyalaze mu kirooto. Okitegeeta waliwo ebitundu mu mubiri gwo w'otaganyizza Mwoyo Omutukuvu kukola. Export TV to the world. Musumba Peter. Wanjisema. Ndi musimu nnyo kubanga olunaku lwa leero ndi naawe. Amen. Abaganda bagenda olugendo bagamba nti sijja kutangaala ng'omukoleza amazeewo. Omanyi omuntu nga bali mumukoleza. Obanga sigo yetukirayo ku lujuliro nga gwakoza bali mukava. Olina munaye kulinda. Oba jjajja oba ani alina kumala kubega nakukoleza. Nakuweereza. Kati obanga sigwagira osoka nosigala kawo ng'otangade naye engeri gye siri mukoleze nga ndi naawe ndi ku soosi wennyini. Abantu bano babadde nga bagamba nti Musumba Peter nga aluddewo okubanga akomawo n'atusomesa ku mbeera ze twayitangamu ez'ebirooto wamu n'okubeera nga atwongerako kumanya biki bye tuloota bitegeeza ki na biki. So olunaku lwali nkakasa nti olinawo kapakagi kaffe nga ffe abaloosi kuba munaye bagamba oyo atalina birooto taba na biseera bya mu maaso. So kati ndowooza nti era ogenda kuba ng'oddamu okutusomesa ku birooto byaffe ebyo. Wabula abantu bose asooke tubalamuseeko. Balamusiza mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nze Musumba Ssekitoleko Peter bannaye njagala okusiima mwenna abatwagala. Abatuwa ku ssente zammwe mwebale nnyo mwongere okutuwa ku ssente twetaaga ettaka. Tulina akawunti yaffe eri mu DTB Bank. Osobola okutuwa ku ssente. Osobola okutusaba akawunti n'ozeeteerayo. Osobola okutuwa okunsaba ennamba y'essimu oba kanji kusomere 075 12 96 98 075 12 96 n'obuuza ku birooto ate era n'otusindikira ku ssente. Omanyi fante tukanga eri bagamba kino kyabo bukka. Wano si kyabo bukka. Wano omuntu yenna awulira ng'akifunamu obanga Musumba Peter omwagala obanga omulimu guno gwakola ogusiima obanga oyagaliza osobola okuba ng'oyagaliza bwagaliza njagaliza Musumba akwatayo kino so ku lw'obuweereza obuweereza buba bingi nebyetaaga akuba mumugane mulowooza nti obuweereza tebuba nabwo era njagala abantu abatuwa ku ssente Mukama abawa omukisa ng'osiima n'otuwa ku ssente zo ne tuddukanya obuweereza waba nange obuweereza bwetaaga ssente ebintu bingi buweereza ebyetaaga ssente ebintu bingi ne kamera gyolaba okutunulamu wabako amasannyalaze genywa bwolaba tukola live wabaako data wabaako abantu ate bamanyi data wali ow'obuseera Uganda eno abalina ddala abali ebweru. Data Uganda agambikako tagambikako. So bintu bingi nnyo ebyetaagisa mu buweereza. Twetaaga ettaka, twetaaga stage yaffe, twetaaga nayo okunyimalayo, twetaaga ebyuma byaffe bidaabiza, twetaaga ebyuma tetulina bulungi byuma. Ebintu bingi mulokole nkwegaide twesigise ku ssente. Twesigise ku ssente kirungi tumanyi ozikozesa. Tuweeyo ku ssente. Oli mu America, oli Saudi, oli mu Uganda, oli wonna w'oli. Ssente yonna weeva ekola amakulu. Tuweeyo ku ssente. Essente muleme kuziteeka mu bantu bali babesiyaga mu ki. Muziteeke mu Yesu. Yesu abawa omukisa. Amina. Nawe agamba nti banenze naddoola ate simanyi kukyengisa tofaayo ziweereze nga za ddoola. Okimanyi nakoma dda okukwata ku ddoola. Leka naawe. Nakoma dda
Mane wabere babiri bannanga mpeyo ku dola. Mpayo ku dola. Mpayo nga dola 5. Mpayo nga dola. Chikole nga tagere. Chikole nga tagere. No we 10 mwaniriza. Kati no musumba yalodde buli kati nza tagikwasangako. Ne mukulu Dani mumuwe. Tukola naye. Nange mumuwe ku dola. Dola mumuwe nga dola 10. 10 kikola. Kikolera ddala amakulu. Dola 10 je ntwalo nga 38 kwa 37. Sisi kyamaanyi nnyo. Naye munnange omutendaga otuwagira ku kuti busokola manyi. Si kulimba. Kwabo. Katumukanga nawe. Kuliko kwa abantu mukulu Dani abalina sente ng'asobola n'okuba nga kuwa dola 10 buli mwezi. Okumala omwaka mulamba. Sebo bannyabo ng'oli eyo. Ate era zibozimpa n'ongamba zino za Dani amazima ga Katonda mu ggulu atuula mu ggulu. Nzituusa. Ate wali buzibu n'oziyisa mu manyiko. Bw'oyogerako bweziti za Dani. Bw'oteerako butesi wali nti nzikuwadde naye sizi z'omusumba za Dani. Era bwe tutula wano omukulu Dani yennyini yakwebaza. Ayinza n'okuzimpa era wano wennyini ng'olaba. Wano wennyini. Munnange ebyaffe si bya muzikiza. Zino bayidaye abantu bampisizaamu no ssente nnyingi. Abantu bampisizaamu ssente. Kati nze olaba kati abaana abali eyo ebweru. Tomanyi baana bali bweru nga bampisaamu ssente. Kitwala ddala lyabwesigwa. Ate bajja abadde bakaaba nga bababbi. Kati olaba era Mukama ayeebale yakola expo n'enzijja ku mpewo. Bantu bangi beesangudde amaziga. Nga babayisayisa. Nga abasumba babadde bababbi. Nja kuwano kalistika abasumba. Nina kalistika abasumba akalidda essente z'abaana abali ebweru. Naye abasumba lwaki bakola? Lwaki mukola ebintu by'abasumba mmwe? Naye kati abaana abamu nze abawonyezza. Mwandibadde ekizampu. Siri kwekubira mulere. Abaana bangi mbawonyeza ng'abadde bababba ne mbagulirawo akawunti ne mbaterekera ssente zaabwe bulungi nenziwa ne zibalina kati nga beeyagala banyumirwa kati ebweru. Amina. Mukama akikubalire. Amina. Naye munnange twajjidde ku mulamwa ogw'ebirooto wadde nga tolina kokonyeko ne kansika akaliwa okonye ku nsonga ya account nonjukiza nti munne batereddewo etteeka ery'okuba nga bagatekawo ekkomo ly'essente ne tujja kukyogerako ekyedda olunaku lwe tuli ku birooto awo munnange watala nga okujja n'osomesa ku birooto naye abantu bagamba nti kati musumba nga aluddewo ebirooto ebyo munne egenda maaso n'okuba nga otusomesaako twongere okukola ki okunnyonnyoka ebirooto abantu baloota ebirooto ennaku zabitegeera ate okuba twava mu kalulu abantu baloota ebirooto naloose embuka nva mu Uganda songa ati naloose nzimbye mansion babitegeera abaana ba Mukama bali wano bakyalimu ekiwuggwe ky'amasasi omuntu aloota ekirooto ng'okubuuka n'agira n'asanyuka wanyonyola ate nga kiba kibi ekitegeera kati so otuddamuuko n'obanga otujjukiza Yobu 3:8-15-16 Katonda atulaga nti ayogerera mu birooto naye nga lwaki ayogereramu ensonga agiteeka mu Nnyirwa mu ssula ya 16 n'agamba kubanga ateeka akabonero ku kuyigirizibwa kwabwe. Ebirooto bijjanga Mukama ayagala kutuyigiriza. Tebiba plain nga tubiraba tulaba movie. Ebirooto Mukama ayagala kutuyigiriza. Jjukira ekirooto luba lugero. Era fe abafunze ebirooto mulokole saagala ofe n'ekirooto ennamba yange ngitaddeko awo funa ekirooto nze mbiddamu ate free cost si byagamba nti buwezi ekirooto weerezaako $10,000 nze Mukama yampa buwi $5 nze Mukama yampa buwi era nange mbawa buki buwi Petero yes mulikola by'abatumi yes so omuntu asobola okuloota namba 6 Namba 60 namba 6 ekyo kitegeeza oli Mukama akugamba olimu amalala. Namba 60 manyi namba zina amakulu Katonda woninga bulijjo ate nno kankubulye nzi neewuunya nnyo kimanyi Mukama atya abantu ab'amalala Katonda tadduka ne munne ow'amalala amudduka era agamba nti ow'amalala mulengera wala ne mudduka lwaki amutya nnyo Wamala abana ekibeera anti amanyi Katonda amanyi kiki amala kyegakola amanyi kyegakola Lucifer gwe tuyita Sitaani kati amala jjukira bagasiiga egasiigibwa galinga kafuba osooka osiiga amalala galinga siriimu badde banye bambala muntu gundi yebala yamalala asobola okugakusiiga Nogafuna obukulu. Amalala. Kati namba 6 etegeeza amalala era kye kimu n'okwerota ng'onywa sigala.
nako malala kalo abagamba olimu amalala egu waliwo anywa sigala n'atawanika nnyindo ate nga lwaki amalala gaveeko bamanyi nokolesa nga ne bakayisa mu nnyindo webale nnyo agala wano n'afulumiza wano kati ekirala oyinza okuloota bw'oloota nga weeraba oteekako switch y'amasannyalaze mu kirooto okitegeeta waliwo ebitundu mu mubiri gwo wootaganyiza mwoyo mutukuvu kukola mu bulamu ng'omuzibidde ekkubo omuganye mulimu abantu nga waliwo ebintu byalese omwoyo mutukuvu ayogere naye ng'ebimu waliwo byeyagaana ng'ekikwatagana ku ssente omwoyo mutukuvu tateesa anti mwoyo buli kimu kikole newe kiyingiramu namubiru awo toyogera nze namubiru tuleke kati ekyo omwoyo mutukuvu bw'olaba nga weeraba oteekako switch manya omwoyo mutukuvu waliwo ebitundu by'otamuganyiza mu bulamu bw'okola awo amugaana okusukkawo waliwo abantu nga mulamu bwe balinamu no-go zone awo katonda sitawana kumubuuza kati amasannyalaze mu kirooto gategeeza ki electricity amasannyalaze gategeeza Holy Spirit ogaotanga gali mubalubu gaako banga tugeze kagalina kukigakuba oba olotagaaka amasannyalaze amasannyalaze oba lontanga balubu yaka kitegeeza omwoyo mutukuvu kati bulota ate amasannyalaze nga gakukuba mwoyo mutukuvu akuyingira amasannyalaze okitegeeza you are blaspheming God somewhere waliwo wovoolani katonda omwoyo mutukuvu akola ki akuyisako okafunye tozuka nogamba mutukuvu anzijuza nga mwoyo mutukuvu ankyajiga kati ekirala olotanga empewo ekufuuwa ekutwala ng'ekipapula obuyaga nga tobuuka wekabula ng'empewo yekutwala batwala ekipapula akazimu kubanye omwoyo okudda emabega n'okwavuwala wotanga kibuyaga akutwala newaba akuvulungulira kutaka naye nga kibuyaga yakusindi kuba kudda mabega kati bw'olootanga obuuka mu bbanga ng'ekinyonyi ate oyo kuba mwoyo wa kiwanuka kiwanuka mpozi yakolaki omwoyo wa kiwanuka kiwanuka akola bingi no kiwanuka ajjamu n'enjala mu bigere ewamwe mubanga mwamusamirira era bw'obanga omukubu oyo manyi okubanga effumu lya kiwanuka olukato lwa kiwanuka omuti gwa kiwanuka oyo nno osobola okumusanga nga mu famire yammwe wamusanga mwenna mu kika mulina olwala lwe mumiisinga oba mulina ensunda eziri abunomo badde nawe ngeri otumirako nekamule oba nga mulina ebbala eryeru namukwagala namubuuza naye gwe nasu yo yabaaki nga zombi nagamba nasu yange terina buzibu nekyata wange nejajja ate nga yo musanyufu nze sakifaako kyeka kiri mu lunyiriri lwabwe okuba mwoyo wa kiwanuka yabalondoola ate oyo naleeta ne setback mu byenfunano era abantu abitubulamu tebubatambulira bulungi olota oyina ebisoto ku bigere olota oyina ebisooto ku bigere mwoyo waddire eba biba bijama oliko agasooto olota nnyo traini egaali y'omuka kuba water spirits olota oli ekyennyanja ekikalu nga kifumbe mukama agamba weetaagamu self control kati bw'oba oli ate akenyanja kakalu naye nga kabi manya you are the worst in self control yukira self control ekibala kya mwoyo muki yegobana abavuma olugira ng'omukuba ekigambo olwota oli ekyennyanja ekikalu mukama agamba balokolemwe mulidde ebyennyanja ebikalu ne mubimala ku myalo noonya sabira self mu birooto kati ffe kyetumanyi mu birooto nti olwota ekyennyanja kubulira njiri atako mbadde sikamanyi tokimanyi mbadde sikimanyi olwota ekyennyanja kubuulira njiri kale ekyennyanja ekigambo okubuulira njiri kiba kyennyanja kibisi so kuleka ate musumba ate nzikizaamu ni wali wayogedde ku sigala nti malala naye buli bagamba olota ng'ofuwa sigala kuba kubuulira njiri
nga bolaba nti abantu abaloota obutiku bagamba that those are seasonal blessings naye ng'ate okuloota obutiku ekitegeeza olina kuba mwoyo gwa nabuzaana mwoyo gwa namuzinda sole namuzinda yes namuzinda naye ng'abantu bo batugamba nti boloota obutiku seasonal blessings omukisa ogwa season ogw'ekiseera nga bola obutiku bubako ebiseera mwe gujja kugwira wonna ne gukozesa gwana kati ekyo kikyamu sigala mwoyo gw'amalala n'ekinyonyi Mukama akubanja self control toweefuga sabirya nnyo self control ekyennyanja ekibisi kubulira njiri oloota ennyonyi oba ovuga motoka ennyonyi zonna all planes oba ovuga motoka Mukama ekyo kiba kisonga ku buweereza nga ndi munyonyi oba nga avuga emmotoka oba obuweereza era ekyo abantu bakimanyi ne wano abasinga ekyemmotoka oloota ovuga gaali bicycle self maker kitegeeza Mukama agamba olimu okweyagaliza kati tweyagalizeeko olimu okufuba waliwo abantu ng'alina nga buli kamu self wishes ezo buli kamusala mu maaso kaagala n'ebimuli oyo abantu nabatyo ekyo nno kivaako n'okufuna obujja nnyo oyo ye number 1 producer y'obujja yes woba nga buli kimu okyeyagaliza olwota ovuga piki kubako ku mayembe ddala ng'aga kifaalu ago sebo nfunye ngufuna bulungi ofuna olota nnyo lumonde Mukama kalumonde ono mulimu ebika olota nnyo lumonde kale lumonde omumyufu Mukama agamba sabira nnyo obufumbo bw'abalala olota ng'olya lumonde omumyufu olota nnyo lumonde omumyufu ng'omusitudde wakalingi ono wekikuta ekimyufu olota nnyo lumonde oba olina kusabira bufumbo bw'abalala olota okola economics ekibuuzo oli mu kigezo naye ekibuuzo okola ki economics jibira ekibuuzo nabyogera ku video zaffe enkadde ekibuuzo kirina wamenyamenya ebibuuzo economics Mukama akwagaza accountability wandibaka nagamba tolina mbalirira sente olya buli biki sente akuwa naye tolina mbalirira accountability tolina Mukama agamba weekolemu omuki omulimu teweetereze njagala kulaba kubibala njagala otandika okwekolamu omulimu okitegedde nkuwuliza bulungi kati olota olya lumonde w'ebikuta kubako ku mwoyo wa walumbe si kufa lumonde w'ebikuta onfunye ssebo lumonde w'ebikuta si mulungi nnyo ekiri awo tomunkyaya ne mubuliwo ate byamwoyo bw'omukyamu buliwo oba okyaye waki wabwereere gwereetera ebirwadde kubanga lumonde w'ekikuta ate bw'olya lumonde w'ekikuta mu buliwo kirungi nnyo kiri health okiraba ndowooza kati ekirala weeroota oyinza okuba nga weeroota mu kyototola okweroota nga jjukira okulya oloota olya okuloota ng'olya si kirungi ddala ng'olya ennyama okuloota olya ne baganda bo kibi ne baganda bo andi kakitegeeza you are making covenant, you are making clan covenants olikola endagaano z'ekika ne babeera nga bonna balokole oli kwekolera ndagaano family covenants katonda wange nze badde manyi wanoota abantu babalokole newetuba tulya ennyama naye nga bonna baalokoka kibi kati ati kwandika ekyobamanya nti omuntu aloota ng'alya aba ali kwenisyetinga mu ndagaano waliwo endagaano z'oli okuyingiramu era ekyo kibi nnyo okulota ng'olya kyekimu ku ngeri bw'oyinza n'okufuna agalwadde
oyinza n'okufa nda olota olya nnyama okulota ng'olya ennyama kibi kiyinza n'okuviirako okufa. Nze manyi kulota nga olya obi ndobanga ndosi kati nga nina ebyessava nga ninga ku mmeeza nga kuliko ebyessava okuko ennamba waliwo kabuzi wano waliwo sekoko manyirawo kati Katonda alesa amasavu. Kati kino kanje kugambe leero mukulu Dani n'abampuliriza okulota ng'olya si kirungi. Naddala ng'olya ebyo binyamanyama tekibangako kirungi n'akamu. Kale bw'oba olya ebyennyanja kubulira njiri olya muwogo okitegeeza Mukama akugamba weetaagayo counseling ey'ebigambo ebikaluba ng'olya muwogo ng'oli ku buliti omegenda buliti weetaagayo counseling ey'ebigambo ebikola ki ebikaluba. Olota olya naye nga byolya bikutuga Mukama agamba olimu entondo. Olya Mukama nkusaba nkwatire ku gundi ne gundi bafune bakironde bategeere nti bantondo bayina entondo nyingi okibasizeemu ekiroto ekyo kibakwateko sijamba nyamanya. Olota olya akatogo naye nga kabijanjaalo katogo k'ebijanjaalo Mukama kitegeeza alina okubonyaabonya kwakuyisaamu kuba kwagenda okuyisaamu naye ng'akumanyiiko. Kitegeeza nywera webale nnyo kaze bulungi ng'ewayiga Bayibuli kitegeeza nti okunywera Mukama akirimu. Mukama akirimu. Olota okuba essimu ng'olina omuntu olota waliwo akubidde essimu naye nga temwewuliziganya network weza alo nga sikuli alo muli ku ssimu mu kirooto ku ssimu mu kirooto kitegeeza sitaani ayagala kulemesa muntu oyo kuyamba mu buliwo. Onfunye ssebo kufunye bulungi naye ku ssimu waliwo ebintu bingi byetoolerawo mu ssumba nga ki essimu yo nga yina amakulu mpuliziganya communication kyolaba olota nga bakubbyeko essimu kitegeeza nti omubi akubbyeko empuliziganya. Kitegeeza togenda kuddamu kuloota ojja kuloota obyerabire onooba oloose ojja kubyerabire. Omubi akuba ebyoto kyolaba abantu bwe batyo azuuka ebyoto ajjukirako bitundutundu jukira nga obeeramu ebyo tubadde nga nina kyenaloose nensikijjukira nejjukira twabadde nga wa biki olota ozze mu kyalo gye wakulira mwoyo gwakulemererwa oli ku ssomero gye wasomera mwoyo gwakulemerwa mwoyo gwakudda mabega olota otambula ga primary oli mu uniform ya primary tugeze mukulu Dani ogenda kulinnya nnyonyi neweraba ate oli ennyonyi ogirinyira ku ssomero lyammwe yewala ekisaawe Entebbe onfuna nguwuliriza bulungi nyonyi gyandibwa mu school compound awo manya naye nga nawe ekisaawe kyammwe school compound ogimanyi bulungi yangerigeri oludde engulu mpangulula ensawo tandika kaabirya Mukama nga tonna papa kulinnya sinziruke kaabirya Mukama. Oyinza okutuuka ku kisaawe nga passport ogirabidde oyinza okutuuka ku kisaawe ne bagamba olina kyotaafuna weetaaga simanyi gonti weetaaga simanyi biki ezo zonna eziba ziyise non-refundable omubi akukubye kati so ekyo ekirooto bwekityo bwe kiki ekirala kiki ekikonyeeko ebyoto by'okutambula ebyo nabyo mu ssumba bitya ebyo simanga ndoose ndi mu kkubo ate ndoose nnyonyonyi ate ndoose watumenyedde ku kinyonyi n'emmotoka ng'ovuga waliwo by'okutambula ebigere olota otambuza bigere kibi nnyo ng'otambula ng'otambuza bigere nga temuli ngatto ekyo kibi nnyo sabira nnyo amagenda go ate oba nga olina engatto naye nga oli mu kutambula anti olina okuba ozina naye ng'ozambadde kibaliga oyinza okuba ozina naye ng'oyambadde kala black ne kala black si nnungi engatto enzirugavu olota oyambadde kakondo naye asonga ku malala ayihiro oli w'amalala ate Katonda amudduka nga tewamalala ate Katonda ndootera nnyo okulota engatto naye ndoota ndi mu ngatto njeru
ekyo si kiro ate bw'olota ng'engato gye yambadde kutuuka kirungi ne bw'oba wasabye mulimu n'olota nga zoyambadde kitegeeza mukama ogwo omulimu agulimu kuba kitegeeza nti ogwo omulimu omukama abeera akugamba nti you are fit for that job oba ne bweba marriage nolotanga oyambale engato naye nga akagereko kakomanga wano engato ekuma eri kizikutuuka okulula nkulule ekyo kitegeeza mukama abeera agamba nti webanga enkya yembaga eitha mugyongereyo bagisazeulina okwesotinga awo mukama abanga agamba oyo noomutwala naye ojja mutegeeramu omulamu yamuwulira ate okulotanga nziruka odduka ngambako nti yalotanga katola kati okubuuka mu bbanga si kubi nga ne sasa aliyitako okubuuka mu bbanga kwonna si kubi waliwo abuuka mu bbanga naye ng'akutte emmundu akuba kirooto kya buwanguzi ng'oli mu bbanga olina emmundu okuba waliwo byolwana nabyo okuba amasasi kirooto kya buwanguzi olwota odduka olaba waliwo ekikutwala entyagi gw'odduka buki yabaza omwoyo gw'amaanyi mukama akugamba yabaza omwoyo gw'amaki emmeeme yonnafu omuntu ow'amaanyi mu kyoto tadduka ayimirirawo tomanya nagyo gye mbazzi tomanya nagyo gye jambiya tomanya nagyo gye effumu wekanga ekyokulwanyisa okirina oyinza n'okumenya omuti wanje nga kiyembe sebo mu kyoto sebo ng'olina amaanyi weeyagala n'okiwagulako ettabyaawo n'oli wujja omuntu bulungi nnyo ate okulota ng'odduka olina gy'ogenda nguba olinga alina kyogoba kale kyoba omanya nti mu birooto oba nti njagala ofuna enjawulo y'okwanguwa n'okwanguyirira mu birooto ebirimu okudduukadduuka si birungi kubuuka si birungi ofuna kudduka kubuuka oza n'okulwanalwana ebyo anti bw'olota olina gulwana naye manya akuloga nga muntu mumanyi bulungi ne mulota nga mulwana manya akuloga oba alina engeri gy'akulimiriramu n'okusinga kitera kuba kuloga ayinza okuba yandiba nga takuloga naye nga either akwogerera obanga alina engeri alina kyakuimpactinga tali ku side yo olinayo kyobuuza ekirala kati kiki ekirala kyemba nkoonako kati ebirooto birina amakulu birina amaki birina amakulu katugeze osobola okulota kasembeko osobola okulota nga olota omuntu naye ng'alagira embwa ekulumbe omanyirangawo nti oyo yakutwala ku kyoto tolwata omuntu aba ku kyoto aba alina byasindika nga olaba embwa akuwendulira kati olota omuntu ng'akusindikira embwa manya omuntu oyo alinako gye yakutwala ku kyoto ebirala biki olowooza ebirooto bingi otera n'okoona ku nsolo naye leero ndowooza ensolo nzirese naye nazo tujja tuzikoonako embwa embuzi bw'olota bitegeeza ki oyinza okulota omusota ogw'amabala n'olota embwa n'olota egundi kapa n'olota embwa naye ezo embwa zokusinga zitera kuba ku bwenzi kati n'olota embwa ng'ekuwunyako manya oliko omuzimu gw'obwenzi wangi noba tokikola manya bukunoonya ati waliwo abantu nga tayenda mu buliwo naye nga yenda mu ndowooza takwana takolaki naye nga abeera ndowooza n'obufaananyi projekiti nga bufaananyi omwana n'ayitawo n'akuba obufaananyi n'alaba nga yebaka naye amwambudde engoye katawo niko naye abawala mune mukuddaane ngolowooza obwenzi nti kwambula sikaati yokka n'ampale bwembadde waliwo n'obwenzi nga toyenda wotula mu katebe ko wali tewali muwala gwe wali oyambuddeko sikaati mu buliwo oba omusajja gwe wali oyambuddeko mpale mu buliwo naye ng'oli mwenzi Lebe tuba twenenya tetuleme kwenenya nti mukama naye baka kugundi kama watu twenenya ko mukama walugwe naye baka ku birowoozo chola bo mukatuli chibaba na gunsinze gunsingire ddala bana yono na mukumanya mukulowooza mu nembiki nembikolo mukola
n'obutakola okyo kyaleetooza kati gwe kaggye bulungi nnyo mu kulowooza mu kwogera mu kukola naye mubutakola kati eyo byonna byonna nayo tutuukayo wonna tuyitayo nti waliwo nti tusobya mu ngeri nnyingi twonoona mu ngeri nnyingi kati ndaba olinga awumbawumbako naye omwana wa Mukama ali eyo nga olinako byomenye geze omwana wa Mukama olina kawadde nga aloota amagenda aloota engatto n'agamba amagenda gali bright naye nga bulijjo aloota nzirugavu nga tamanyi kati akola atya essaawa eno asabira amagenda ge kubanga engatto magenda first of all engatto magenda kati omuntu waloota engatto black olota bagibba olaba kemu oyambadde kibaliga sabira magenda teina buguwa oli mu kakondo yabuuka ku sole abamu bazota ziriko ebisooto abalala bazibabbyeko kati sabira magenda kati tukabiri omusayo gwayiko okuva mu bigere bya Yesu kuyamba onfuna ndowooza wakatusomesako pati omusayi gwe gwava kati awo omusayi gwa Yesu kati ate waliwo omusayi nono mukambwe Bebulaniya 13:2 ogwo omusayi mukambwe nnyo tosobola kusaba ng'oguyita ng'olina kyokaabira nekitakola weeguli omusayi gwayika n'emisingi ensi teginnabaawo everlasting blood eternal blood otusabiramu ogwo mulungi nnyo ate omwana wa Mukama abadde awo nga bulijjo alota avuga emmotoka n'agamba Mukama agenda kunkubako kihaliya haliya gosti kati ogamufuye mu kutu nti si mmotoka ye buweereza kati oyinza okuba oloota gwe tovuga naye oliranyeko ko siiti oli mu ntebe y'omu maaso tutandikira awo oli mu ko siiti tegeeza oyo omuntu oyo gw'olaba avuga Mukama akugamba baako by'omuyigira kumutunulire nnyo obeeko by'okola ki n'abalaba omuntu ng'avuga waliwo watunga olaba kinnya n'olaba nga alina engeri waawo nayisewa ntula nnyo mu maaso ndaba driver ntula mu maaso ne musunja naye ndaba kati wano tuusa agenda kola n'asulamu katusaliza akasozi bwe tukowasulira Mukama agamba nti omuntu oyo mu buweereza muyigireko ogenda okulaba ate oli mu ba passengers awo Mukama agamba gundi gwe wano olinamu omuliro njagala kufuuka pasa nga sooka otuleko wa okyali mabega walina okuba nindako bakyakuvuga ebiro byo tebinnatuuka ate ogenda okulaba ate gwavuga okikutemu Mukama agamba ebiro byo bituuse ogenda okulaba mwena mutudde awo mu mmotoka babatwala naye nga mukutte Bayibuli muyimba n'okuyimba manya Mukama agamba mugende mubulire enki enjiri oyinza obutakulembera naye olina okubako ku mulimu amakulu gajjira ku ki kyobadde okola mu kirooto kalakitayo erabisiddwawo ozanye mulimu ki bagambye nti okubuka kibi naye ate waliwo akawairo nti obuka ng'olwana kiba kirungi kati waliwo agenda okubuuza ate kati nze totanga nze ndi mukanika motoka eyo tujja kulawo oluvannyuma ng'okanika motoka oyo agambye kati totanga ndi mukujooza supporting obuweereza olina okusapotinga kuba kati ye gwe ayamba obuweereza okukola okulwaninga buli kimu kirina amakulu buli bweweera abategeera obutegeezi wabawo amakulu so kati ogenda okuba nga ogenda okuvunulira ekirooto tokaga musuma naloose nga ndi ku mmotoka ajja kubuuza nga oli ku mmotoka wala gituddeko waggulu yakuyiseko wansi mipiira lootolola nga kintu wekyabadde position yo mu kirooto ekyo etuwa amakulu g'ekintu ekyo yes so bana ba Mukama ndowooza muyize bingi nga nze obwenjize wano nsabira ddala nti mugende maaso n'ogoberera omukutu guno wa Export TV tuba n'ebiyigiriza bingi tusomesa ebintu bingi wano tetusosola mu madiini naawe muganda waffe omusiraamu omuprotestant omukatoliki bino byetwogerako wanaye bikwapulayingako ate byandikutaasa kuba kati
wandibanga nga gwo omu ku bantu bagamba nti ovaamu enjala tumanyi kikujjamu enjala bw'okanya kugenda maaso nadduwaza tumanyi nti waliwo akulondoola waliwo ekyotazikiza olabyo tebitazikira ng'osala okuvaayo so kati kyandibadde kyamagezi noba nga owuliriza ate ne munno ng'omanyi ali mu mbeera yiyemu oba yeetaaga amagezi nga gano osobola omukusharingira akatambi kano tetukirinamu buzibu naawe oyagala kajjayo okasaba okateeka ku TikTok tetukulinaako buzibu tetukutaka copyright ku bintu byaffe bino osobola okuddamu n'okozesa data no mu bulungi mu bulungi akozesa mu bubi mukadde waffe tusonyiwemu tetujja kuba nga tukukkiriza naye gwe nayagala omukozesa mu bulungi okkirizibwa mu linnya lya Yesu nnyo nnyini ddala the podium ya Voice of Chef tomorrow sawa 2:00 paka sawa 5 ez'ekiro enkya ku Monday paka lunaku lwakuna mwezi nna tuba tuwetuli show yaffe bera live tusobola okuwuliziganya bulungi nnyo ku simu yaffe namba y'essimu 0770944266 nitubeera nga tuteeseza wamu naawe gy'oli tweyanziza nnyo mwebale kubanga muwuliriza baba amen Export TV to the world.